Ndi wano olunaku olwaleero nkyaddeko mu maka g'omukulu eyayuguumya 40 yakola ebintu abasajja abamu ebyabalema kyovola ne bagamba twabavaako tubalinda bwe ziriwera tulidda bwe muli bamuwezezza ez'omukulu nga musobola okukola bye yakola tulidda naye nga muli mutya subscribinga likinga commentinga mwebale kuwagira channels zaffe mwebale kutwagalirayo ne waka waffe gwe tubawa 18 November Serena Hotel Kampala tandagula tiketi yo simanyi kikyoliko mitwalo 10 ordinary ate emiliyoni 3 emmeeza eriko abantu 8 ebyokulya n'ebyokunywa nagabudde bugabuzi charity ndi n'abaagalana ababiri abayugumya Fort Potro enaku z'omwezi nga meka baleka ebyafaayo by'omuhabbati e40 buli omu nakati akyabatenda munnaye gwe mukolo gwe mpuliddeko ng'omuntu yatwala ebyokunywa boto nga okkirizibwa ogenda naye si bye bino ebyabakobe babeera ne bayimirira ne batuuyana bannaye mutuwe boto z'abandi mutuwe empute teyasaba empute muli mutya bannange omwami n'omukyala tebakyayika tokyayika andi ate basajja oba mwalimu abavaako kakati tebakyayika ye ate waali wanjawulomu twabawa emirembe abo abadduka fiizi bakugoba misinde naye wabaawukana mu kkolyo kya maama omulungi mukyala tebakyayika ekituufu tebakyayika takyayika nkituufu era naawe nkulabe ne ŋŋamba ekituufu onyuma oggabira enju ofukamira omwami ono yakola omukolo omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi twayingidde November omanyi mbadde nkyali mulooko naakola ebintu bye tubadde tuludde okulaba e Kampala wano abasajja be mwavaako ebyabalema okukola mwapowa mangu tubalindelindeko banaatuuka levo zammwe bajja kutereera wava kuki mukulu omukolo wagulowoleza bbanga ki omukyala wali wamugambako nti bino ngenda bikkolera oba yabirabirawo nga surprise ebisinga yabirabirawo nga surprise omukolo nagulowoozaako mwaka nga mulamba ogamba ngenda gukola okusalawo gukola nensalawo mu myezi 2 n'olyoka otuuza meeting ate twatuuza meeting wayita mikwano nayita mikwano n'otwala abako 4 abako nentwala 4 abalala bakyayomba tebaagenda abaayi ng'owakola social capital w'amaanyi olujja lwali lutuuza abantu 4 olw'amaama twali twalubalira abantu 8 naye era awabeera okwagala abantu temuyinza butajjaawo mwaba fikisinga ne basukka mu 1,500 omwami ajja akugamba ngenda nno okwanjula mu myezi awo ng'ebiri akugambye ng'owulira otya nawulire sani kuba nali nkirindiridde kyewali osinga okwagala nga kyolinda naye ng'aluddewo asirise yali tasirise naye twali tukyetereza wali oludde naye omwami amaze n'ebbanga wali mutuufu okwanjulwa wali mutuufu tewapapa tajongeza ayagala kunsibya egyo emyaka bw'ojjako 12 teyali muto alabika bulabisi nti muto mulabirira bulungi wali sente oyinza obutalabika bulungi anti abakyala mwe mujjukira ennaku z'omwezi kati zibadde sibijjukira olowooza sente omanyi kimu nti bagaba sente bajjukira nnaku za mwezi omulimu gwesinga okukola wakuspending I know omulaba nti bamuspendingirako talinga ffe ab'omumwa waliyo bato bange tulina essuubi wekasita twakulabyeko ng'okikoze ntugamba wakyaliyo abasajja abagabi mu kika kyewaffe waliyo abalenzi abalinamu wangi taata olabye otya mpulira taata sirina tabbu nkutwale bakebera oba olina ebisaanyizo bakebera batya ewammwe soga ombulya nyinza otuukayo ng'enkebera yaabwe endala ku kyendowooza mujja kwogera bwogezi tebajja kukebera biwaamu naye nga sente mweriyo oba gwe ekazi irina mu famire ate gambi gyebali ewaffe sente gyezi ogenda kumpa ku namba zaabwe nga tuvudde wano naye tompa nnyingi nnyo nyinza okutamalaako nnyonako ojja kumpayo nga 2 3 tewali buzibu ngenda
Kakati bakugamba omukolo. Watuuza meeting eka. Mwabyekolera byonna. Batulanga family. Just kuteesa kulaba nti tenti etunne bweti. Batulanga family n'abataka b'okukyalo ne tubategeezaako. Mwatulanga family nga bafamily batuula kutuwa ssente oba kutuwa biteeso byabwe. Batuula kwetegekera omuko. Awatali tteeka myadde 10. Of course omuko aba mugenyi. Kyekyatutuuza awamu. Mutegekera omugenyi wammwe. Bannange bakkuza. Ekituufu wali weetaaga kwanjulwa musajja omwanjulira abazadde. Mukulute? Yes. Omukolo myezi 2 ogutaddewo. Otegeezezza ababo. Ebintu gwe ogenda naye guli oba wateekako bano nti munkolere kino munkolere ne kiri ne kiri. Mbyagala biri bwe biti musibeko lebbo bweziti mubindeetire wano. Bwe kityo bwe kyali nafuna amakampani agamu nga ba service providers. Kati nemba wa ssente nga bwe bampa receipt nemba buli ebinetaaga. Nenondayo mikwano gyange nga bana bokka. Ne bakkiriza okukiwa obudde nga bibalambula ebigenda okukolebwa. Tolinnyayo. Nagobererako. Of course ofunayo ka time naawe. Manya abakaga tebatala nnyo kwagala ate kumenyeka. Tayinza waayo ssente ate era n'alambula n'ekikuubo. Nayitayo katono naye mu kikuubo saalinnyayo baŋŋenderayo bugendera. I know. Ate mu kukyusa engoye. Okebera engoye. Nti kanyambale suuti bweti twambale kanzu bweti. Engoye nagenda mu maduuka. Ne weerondera. Kyoyagala. Bannange. Musajja alina ssente. Nyuma laba nno makuba otunula otunuza bwavu bwereere. Otunula okimba ngeri omwavu bwabeera. Kaakati maama omulungi. Omwami amaze okunnyonnyola. Yakuwa buwi mu ddidi gwa ssente n'agamba kati tandika. Nedda. Wangamba nkola lisiti y'ebyo byenjagala. Gwe n'okola n'omuwa. Mubuulira naddala omutindi. Naakuwerekerako wano mu kwambala gomesi na biki. Wagenda nabeewammwe. Nampanga buwi ssente. Gwe n'ogenda ne weerondera ne weekolera choice. Neerondera byenjagala. Pozzi ne ku changing dress yokka. Twagata ideas nga mbuulidde kyayagala nyambale. Omukolo wakirowoozaako nti gugenda kubeera bwe gutyo? Nedda. Byonna yali surprise. Byonna yali surprise kubanga twali tutegekera abantu wakati w'olukaaga nga n'abako tulaze 10. Be bantu 6 be twali tulowoolezaako naye mu weeks 2 ezaali ziddirira omukolo buli kimu kyakyuka. Abako ne bajja 4 bokka. Mu weeks 2 ng'omukolo tegunnatuuka. Buli kimu kyakyuka enteekateeka gye twali tuteeseteese neekubisaana. Yali akyadde? Yali yakyala. Bw'atyo bwe kyali era? Mu kukyala tekyali bwe kiti naye nga nawe kyali kyamaanyi. I know. Ku kyalo eyo bakutenda 40 ne boogera ne weesimbawo kati. Owangula teri akwesimbyeeko. Wala ssente. Ssente ya ttabbu nnyo. Kakati omukyala otutta abantu bina nga towuliramu ogamba bannange. Ebina bino nga bayitiriddemukko. Sobola kugamba nti bayitiriddemu kuba waliwo abakyayomba bennaleka. Nina abantu bangi. Kukwabadde kwanjula naye mu mbaga tugenda bongerako. Buli ali eyo yenna nga yanyiiga nti namuleka mu kwanjula. Akakane mu mbaga tugenda kubeera wamu. Tukyalinayo n'embaga? Embaga ejja. Mwaka guno gwennyini era? Mwaka guweddeko. Tebere mwaka gujja. Kogiteeke mwaka ogujja. Kaakati omukazi n'omuwa ennyumba. Wano wennyini bannange njagala okubategeeza abalabi abali kuno abalaba. Ennyumba wano gy'olaba mu background emabega wange. Kirabo kyaweebwa mukyala ne siwaasula. Yayingidde? Yayingidde. Bakimuwa ekirabo nga kiki ekyapa akirina mu mannya ge. Ekyapa yakisoma mu lujjudde ku mukolo gw'okwanjula. Oba byombi yabisoma byapa byali bibiri. Ekya? Emizigo gy'abapangisa gy'omulabirira. Egiri saidwa? Ngiri eno Lubaga mu kibuga ate. Mu kibuga? I know. Such a planned husband. Biri mannya ge. Wabisomako mukyala munnanga anti omanyi excitement
wasoma ku kyapa ne wetegereza amannya go. Tomanyi? Nabimu. Wasoma ku kyapa. Nga tolimu excitement erinnya n'olabanga lyedyo lyennyini. Tebirimu excitement. Kyapa mbadde ngambira banga bibyo. Yakyusa bukyusa. Wabeera n'aguze wabeera. Okay. So neetegereza bulungi. Naye nga wali okisuubira nti agenda kuwa ennyumba? Nedda. Kyakugwako buggyawo. N'akwongera n'ennyumba ez'abapangisa. Nakyo ne kikugwako buggyawo. Ne batuwa n'emmotoka. Nga nayo egudde bugwi. Emmotoka nayo nali sigisuubira kuba yali yakamala okungulira emmotoka naye ndowooza bwe yagituusa. Wali ovuga mmotoka kyawo okuleeta okuwa hali ate? Nali nvuga ISST. Kati yo n'ogiteekawa? Weeri yangambye y'abaana be. Bw'okoowa eno ng'enyedde nnyo amafuta nga abaana bayigiremu okuvuga naye ojooga banna. Ate enjoozi mugendo tukozesa ensobi. Anti kakati ekyakujja ku basajja wali tonnaba kulaba. Naye sinnalaba. Bakyaliyo bami mu famire yaffe gye bali. Nzija. Jangu. Nzija. Ojja baddako kati statement gy'onaakola baddako enaabeera etya? Girinde. Nze manyira ava empisa bubi naddanga erimu ssente. Girinde. Eno yonna compound wetegeka mangwe. Omukolo gategunnaba byonna n'obikola mangu n'ogamba njagala ngendo mu ekyapa ng'erisinga mbimaze. Ngezezaako nnyo bikola mu speed. Naye sebo ssente ne bwe zibaawo bakola embudde ne bubakwata. Tebala bimu bakyabimaliriza. Naye nga ngezezaako bikola. Wakikweka otya obutakimugamba bannayinze bwe manjaga okukolera omuntu ekintu naddala nga surprise nekanga nkimugambye. Omukolo bwe gwasembera awo ne nkozesa maanyi naye nga simubuulira. Naye ng'ebimu ku byayagala mbimanyi. Byali ayagala wali obimanyi. Omukyalo omuwa ebyo byonna yakuwadde ki? Kuba bannaye nga ndaba ffe tukoze nnyo byonna. Omukyala nzaalidde abaana ate antwala ng'omusajja. Mulabye wali afukabira maama mulaba mulungi muzibu kasikini kaba bebi ne sente sente weziba tayinza kuba na fesi y'abakadde nga sente weziri. Ate ekirala mulabye aweeka abadde afukamira akola neffe kati amagumba agakaluba banakuwadde enjo. Amagumba mugagonze kati bwe nakutwala mbe waffe ganagonda. Gagonda bwe ndaba ku sente nina engeri gye mmenyeka. Ate bwe nkulagako ku kizike ng'okkirira. Nsoko naye ekizike tekiteranye kunzikiriza ngenderereramu. Nyinza obondingamu bwe nti neŋŋenda ngenderera. Kakati omukolo mbadde wano ne banyumiza omukolo mayinza tewampita. Nsonyiwa naawe ogenda kulemba mwalobozaamu mweba mukubayomba abaasi nina abantu bo be watwala kate obattireeyo abayomba mbabeetondera olina bakyali bange abagenda eyo bagenda nno beekweka nina wange ddala waako kiddo yagenda yeekweka nga mbabuuza bano effoti waliyo ekibula tojja kugamba olinga bwe wali ogambye temwogera bw'ojja n'omuntu omulala tojjaliya sibagaananga kwogera munnange nina omu gwe nagamba munnange effoti waliyo ki nja kubuulira katudde alabika alinako yali azize nga omanyi waliwo omubuulizi yatugamba yali Reverand mbu taata kitegeeza taata ataata kati alabika alinako yali alaba kengenda okutanga tayagala wampisa bubi mukulu Makko kakati kino ekintu ky'okuba nga abako baleeta ebintu ku buko bottles empties bazitusaba ku speed empties ozirekera abantu batwale bulide mwalimu n'emyenge egy'ebbeeyi gyonna nga ne bottle bazitwalirako expense wamana nayo n'ogisasula oba wazijjayo ng'ogula soda ebyokunywa byamu ne bottle zaako empties. Kati yatuguza loole y'omwenge twabala empties zonna zalowooza nti bakuletisi ziri 15 empties zirimu ne tumusasula siringi 10,000 ne tumugamba naye zinaasigalawo ozironda n'ozizaayo zizo just in case ng'olondalondawo bwe yasobola okutwala ecupa tewali musango tewali bbanja wali tolina budde buyimirira kulinda empute toyinza kukola sente ate nakuyimirira kulinda empute tewetaaga kukola bibiri. I know naye bannange omukyala yeekuba tatuuyo nagirabyeko mu mukolo gwe nga yambadde omushana n'engirengera
Nawe weekube ye. Of course, agi. Neba nange. Kukizibu sanga omusajja omugagga alinamu ne kulaavu. Omanyi bibiri tebitera kukwatagana laavu ne ssente. Bikontana oli wanjawulo. Era kati kosembedde wano ngo ninaanyi. Nkulimba funye nnyo. Onaatera okukwatayo. Kati neekuumisa empisa. Naye nga kyamagezi okubeera ne ssente n'oba ne laavu. Bukwanguyira. N'omukazi awulira nti ddala ekituufu yalonda nnyo. Oddako awo ne weebaza Mukama Katonda. Ye yakugamba weekube ttatu. Omwami. Oba wagamba bugambi bannaye omusajja ndaze laavu. Asaana ambeere ku mutima. Si ye yaŋŋamba naye kyali kwagala kwange. I know. N'ogamba kamwekubire ttatu ne bwaba taliiwo omutunako. Ogitunako n'ogamba amiina. Kwagala kwange nayagala nkumulage ne ku maaso. I know. Adi yagamba mbu okwagala kwe mbadde nkwagala kubadde ku mutima kati kankuteekeko kungulu. I know. N'angamba nzikiriza nteekeko ttatu. Yasooka kusaba. Yansaba. Ne mugamba tatu ogenda kuteekako efaanana etya. N'angamba nzikiriza ngenda kuteekako linnya lyo. N'aliteekako. Nasanyuka nnyo. N'engamba nange kanteekeko erinnya lye. Nange yalabirawo nga wano wasoma agi. Naawe nojja n'omukuba surprise. Naye famire yamwe ekejjudde surprise. Gwe omusurprisinga naye munnange laavu ng'erimu ssente surprise tezikoma. Kale ate omwavu ssente za ttatu azijja. N'obulumi bwa ttatu ng'oli mwavu bulalamu teyakuluma nnyo. Abwa mwavu naye mugagga. Nkibulamu maama. Kubanga tewali gwe bagikaka. Kati oba oli mwavu oba oli mugagga oba wasazeewo nga kyoyagala. Obulumi bwawukanamu. Ogumira obulumi obwo. Abalabako nga muba mukuba ng'omugagga omulala mwavu. Enkaaba y'oli yali ndala. Naye omugagga abagamba it's okay, go on. Okiveeko mangu kite olinga kuba omulanga gwa. Abazadde bamaama ng'omwami azeeka. Kyali kitya? Kyali kijjo bwe boogera mu Luganda. Sosooka ogenda n'Olutoro. Kyali kiyitirivu. I know. Kyali kiyitirivu kubanga abazadde nasigazaawo maama wange yekka. Taata wange yafa nkyali muto. Naye maama wange okukuza omwana nga tolina taata sikyali. Yes. Naye ke kaseera naye ke yalaba nga Katonda yayanukudde esaala ze zonna. Ate n'azanukula mu bulungi obuyitiridde. Yes, yazanukula zonna ze yali asabye. Era n'asanyuka nnyo. Amiina. Ate Mukama n'amusanyusa naawe n'akuwa essanyu nga maama akyaliwo. N'omusanyusaako weebale nno munnange okusanyusa omukyala nga ne maama akyaliwo. Byenkolako. I know. Kati singa abadde mwami nga gwe neebaza ndigambye munnange nze olaba maama ebigambo by'abagagga biba bitono byenkolako. Eno ennyumba mbannyonnyodde ne mbagamba we tuli y'ennyumba y'omukyala gye baamuwadde gye baamuwa gye mwalaba yagiyingidde. Ayina ennyumba z'abapangisa. Wagenzeeyokko n'ozirabako? Nagenzeeyo naye ekyanneewuunyisizza. Yantwalayo n'angamba wano batundawo. Ne mugamba walungi. Nga naye baseddemukko. Kati wayitawo ebbanga mubuuza daddi wagulawo oba n'angamba ssente zaali nnyingi. Omuyita daddi? Omuyita ani mami? Mami? Ate nno muna kyewuunyisa bimu. Mami Kabiiti. Mwita Kabiiti. Mweyitira Kabiiti oba mami. Ennyumba zikulaga. Kati nga ngamba baseddemukko ne neerekerezaawo. Muga tujja ggula ewalala netukireka. Naye kati ate we yantutte wennyini. Nga woolaba? Nga weolaba. Naye surprise yennyini. Nangamba nali nazigula naye nga saagala okoleki. Naye olabika mu mutima ogaba omusajja ono muwe ekikati kuba byonna olaba abikoze. Abaana wuyo wamuwadda ndowooza mutima ogaba muwe ki? Omanyi omuntu bannaye bw'akwagala ennyo onoonya n'ogaba muwe ki nze? N'olemererwa. Wallaahi. Kubanga ekisooka omuntu ng'alina ssente taweeka. Naye ekikulu kya byonna kumwagala.
omwagale mu ngeri emuwa emirembe kakati alaba bannange omuntu ali kuno alaba agendaga omwami akola mulimu ki banna sente zonna zivaawa babanjudde abakazi tubalabyeko babawadde emmotoka bana emmotoka tugirabye manyi bamanyi abasajja bamanyi okugaba emmotoka nga tekuli kaadi enkeera ne bagikima kaadi nagimuwerawo ngisanzewo ng'avuga emmotoka ngirabyeko ennyumba ngirabyeko bakyali bange bangambye n'ez'abapangisa bazirabyeko so temuddeyo ne musala omugambo omuntu ayeri ayinza okugamba bannange omusajja akola mulimu ki sente nnonda gwendagaayo tulagirire mbalagire ekyo kasitoba ng'ozuukuka ku makya saa 12 n'ofuluma tosobola kudda nga tofunye kusente bantu nga baziukuse kati abo abaana bonna bali awo abali mu kunkolako be basinga noyingira ekiro 9-10 baba batuuka butuusika mukwano batambulira ku luseke toyinza tuga nti balonda ati situbuulire siteegi entuufu we bazironda nabagambye ekisooka betaaga okugattanga ideas ne bayigako eno ne bayigako eri kiba kizibu oluseke olumu aba toyagala lagirirawo munno akyo kikyamu nze ndagirira ati kati gwe ekikyo kiralamu oluseke lwaffe nga bwola nagambye ku mukolo gwo nga tebabuuza mugenda 40 ndowooza nga bamanyi bagenda kukuba luseke ate naffe tuluyingiremu aye waliwo ffe batakyakuba luseke lutonotono enzo tuukayo n'agamba kati banimpadde ekyebiri kyange Zubenda agenda oyingira agaye bampe eky'ekkumi kati embeera eri eno ndalamu toyinza tugamba nti olonda nnonde naye ndi musajja musuubuzi ndi musajja musuubuzi wa langi langi waffe bamutugamba abantu bamugule ate era nga ndi mukugu mu kugitabula enki langi y'emmotoka nakuguka kutabula colors buli bbala lyolaba ku nsi ombuzaabuza ogenze n'ogamba langi nendowooza langi zino ennyumba nembaliriramu maama dira balisiize motoka okusinga motoka ez'ennyumba mpitayo katono naye emmotoka nga bujotunakoboti ng'otabula buli moloka gyolaba ku nsi otabula butabuzi langi yaayo kindi mu mutwe naye yakolebwa myaka egiyise nga 5 nga sinnabaawo naye naakolebwa mu maaso myaka nga 10 tekinologiya oyo yenna akuli mutwe andi mu mutwe manyi ki ekiddako manyi kiyise n'ekiriwo buli langi yonna gyentabula abasajja abasinga sente muzifuna naye nga temusobola zigaba mukama mwebazeeko okuba ng'ozirina ate ng'ozigaba era mwebaza ozirina ozigaba ate mu levo yokuba waliyo ojja okuwanga agamba munnange gwe olw'okuba olaba olinamu kasente tulina abakazi bangi nga bababa we balinamu naye nga obugumiikiriza bwagaana bakyala bannange abali eyo ng'omwami wasobola omugumiikiriza nga tannaba kuba bulungi n'atuuka n'abeera obulungi oba oli awo abamu abaami sente zibakyusa bulala nkusaba weeyongere okugumiikiriza kubanga ate byenaakalaba obwavu buluma okusinga ebirala wallaahi nsaba katonda bw'aba wasobola okugumiikiriza mu bwavu nga kati omwami we alina waatuuse ensi weemulabira yonna ng'emwegomba naye nga by then gwe wali omu eyali amufokasinzeeko nsaba weeyongere okugumiikiriza ate n'omwami otuule naye bawuliriza bakuba oluusi tutuula nabo mu biseera ebibi naye bw'ofuna tayimu n'otuula naye oyogera naye n'olaba n'omugamba nti ddala kino kinnyigiriza amala n'akyusa eri oyo omwami awuliriza then bw'aba tasobola kuwuliriza okusaba kusinga byonna amiina nyiikira okusaba ne weekwasa Katonda era n'omuwa n'essaala gy'aba atambulidde yonna akomyewo obulamu kubanga waguma okuva emabega kati mu kaseera ate ak'amakungulago yongera okunywera Katonda ajja kukusomosa mu buli mbeera amiina akakalowoozo kagenda eri abakyala naddala bali mu corporate class mbamanyi muyita mu bizibu bingi nnyo ne babba bammwe mwabagumiikiriza bafunyemu kasente bafuuse ekirala gye muli eyo mukaaba mbamanyi mukaaba naye at least mutwaleko advice wawulira nga tekukolera
ng'okooye nnyo gwe vaayo. Omugagga bagagga banno abayinamu ku ssente abakufaanana nga bakuba bakazi baabwe tebagambwako ewaka ayingira ku mwenda anti ssente yazifunamu. Nsaba baweeyo akagambo kamu bubiri tusiibule abantu bano. Ekisooka kyenyinza okugamba abaami abakozeemu kasente. Obuntubulamu kikulu nnyo ebyobulamu bw'ensi eno. Ate n'ensi eno ezimbibwa kuva mu maka. Tekijja kuba kya buvunaanyizibwa ng'ensi yo ogyagala. Ate otulugunye mukyalawo ne famire yeetabuke kiba kiva ku ggwe. Enkwata gy'oba okuttemu ensonga ezo oba amakaago y'engeri gye gayimiriramu ate bw'otyo bw'ozimba ensi yo. Kijja kuba kya magezi okubagamba nti okusonyiwa kikulu n'okwerekereza ate n'ofuna eddembe bulamu ne butambula. Obukambwe si bulungi mu maka. Eri abasajja nga gw'owulira omukono gwo bisaa gukusiiwa kuba togambwako mukyuseemu bambi. Abakazi babaagala, abakazi basobola okukyusa ku lwammwe kuba baba babaagala ate nammwe era musobola okuba nnyo nga muli b'amaanyi nnyo singa obeera ng'owuliriza mukazi wo ow'ewaka. Ffe twakyadde nno wano ne batwaniriza bulungi. Tugenza okukola interview eno ndowooza mulabye tukola interview ng'anja yuya. Naye leero mbadde bulungi nnyo sibadde agamba. Yes, akamere tukalidde. Batwaniriza bulungi mu maka gano era omuntu yenna omutuufu yakwaniriza ate n'ovaawo nga kyekyo. Kaakati omwana ayagala 18 oyo. Banaye mujje 18 November. Twetegese dda Zubenda. Families yammwe. Tugiteeke wali tuteeke Serena Hotel Kampala emitwalo 10 emmeeza ya miliyoni 3. Banange mujje mu bungi ffenna tweyiwe ku Serena. Omuzannyo mulungi nnyo ddala tuli ku butabanguko mu maka mwenna tubaagala nga muli basanyufu. Tubaagala mwenna tubalabe mu maka gammwe nga mutudde entende n'abaami bammwe ne bakyala bammwe. Otambuleko ne mukyala wo nga totya. Mukyala muteekemu ssente nga totya mwanjula mu banno nti banno ono ye mukyala wange. Subscribing, like, sharing, nyiga akadde ka notification akakutegeeza nti tutaddeyo. Neeyanziza nnyo neeyanzege tusisinkane lwe nnaabambazzeemu basanga. Have you reserved your place for the longer-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday 4th November 2023. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gaba kubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti bompereze ebiwandiiko byonna byo bompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15